kyenyamiza nnyo nti abakulembeze abeefuula ab'opposition balaga nti balina obulumi eri eggwanga lyabwe naye tebalina nsonga gye basobola kuggusa mu bugenderevu kubanga ekibafudde obugagga nti beeyambisa amaziga abantu ge bakaaba ate batuuka gye batuuse mu maaso ne basasulwa ku gwe bagenda okuvuganya naye nga tebasobola kuggusa nsonga z'abantu ezibaluma oba ezabalondesa naye nga ate basiiba ku bboga bwe boogerera amakulu nti basibawo ekisenge ekikwata abantu okuba nti basobola okwerwanako ate bo ne beefuula abalwanirizi baabwe. Buganda erina ebizibu bisatu, erina abapolitician, erina bannaddiini, erina ne Buganda institution. Bwe ngamba Buganda institution mba njogera wansi wa Katikkiro Mayiga naye soogera ku Ssaabasajja Kabaka. Kaakati ekigambo ekisinga okuba ekizibu ennyo era ebibuuzo bye twebuuza, abakansala nga bonna opposition DP, FDC, NUP bakugamba nti balonze speaker wa NRM, ekyo kiba kimala okumanya nti omulimu gwe baliko gwa kukumira gavumenti mu biyinza nabo basasule bagagawale mu mirimu gye bakola egya tenda. Ensonga y'okubiri, tutunuulira nnyo ebizibu ebiri mu Buganda naddala ng'ebyokubba ettaka. Tebiri Buganda wokka ne n'awalala, naye twalabako abantu b'omu West Nile abakulemberwa Odongoto baavaayo n'amaloboozi oba oliawo amagumu ku nsonga z'ettaka mu bitundu byabwe era twalabawe okukyukakyuka kwaliwo at least akatono. Naye mu Buganda situlabangayo olukiiko na lumu nti lwakulembera bannabyabufuzi oba Buganda Parliamentary Caucus okwogera ku nsonga z'ettaka oba ekibba ettaka oba okutulugunya abantu okubagoba ku mataka gaabwe. Ekyo kibangawo abagobwa ku myalo nti tutudde olukiiko twogere ku nsonga z'abantu abavubi. Buganda tebiriyo, naye nga Buganda Parliamentary Caucus weeri. Ssaabasajja Kabaka alirise mu mbeera y'okunyigirizibwa ennyo naye nga bakikola okunyigiriza Buganda, naye Parliamentary Caucus ya Buganda tevangayo na statement n'emu nti bakoze olukiiko boogere ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'ayisibwamu ng'abakulembeze ba Buganda. Naye basigala bayimiddeo nga bagamba nti bayimiddeo ku Buganda era nga bakugamba nti banyweze Namulondo. Kati abo ogattako abakulembeze bonna tusinga okuba nabo mu Buganda bakwano nnyo b'Amayiga era bakola ebintu ebibafaananya era bye basinga okukugira abantu okusobola okwerwanako ne babaterawo programu zibabuzaabuza ku TV program bazibawa Bampuuga, Bamuwanga Kivumbi, Banambooze bonna babeerako, naye babeerako kwogera nti ekyo kiruma abantu mu ekyo ne babakiikirira naye bakivaamu batya ekibabonyabonya awo tebatuukawo bonna Basemujju Nganda n'abalala. Kati yo naye ensonga weeri. Bw'onodda ku Lord Mayor Lukwago kyekakasa obulungi nti Lukwago ebiseera ebisinga lwabeera ku platform ku TV bamukazaako Simanala nalyani rule of law Erias Lukwago bw'abaza okuwa obujulizi nga nabyo ayogerako ye buli kaseera abeera mukaayana. Naye kinsinga okumwewuunyaako nti waba ayogera mu programu ze agamba nti twatuula ne tuyisa budget mu kuteesa nga bagenda okuyisa budget okunoonya ensimbi ze banaalya bazi banabba bazi banaatwala awo bakkaanya bonna Kampala Authority, Lord Mayor n'ebiringa ebyo. Bwe batuuka mu kukola Lukwago muwulirira mu kooti n'akaayana budget emaze okuyisibwa ne bakkaanya ku ekyo ate n'omuwulirira mu kukaayana. Naye bw'amaliza okukaayana ogwo omwaka ne guyita nga agumaliririza mu kukaayana mu kooti naye nga ssente zakaayanya tezikoze baazisa naye tezikoze ate teziziddwayo ate omwaka ogujja n'abasoma budget endala. Oyo Lukwago. Kati bw'ogattako bannaddiini bannabyabufuzi abo olaba kati Lukwago mugabo gw'ekibuli yakiikiridde abasiraamu mu gavumenti ya Museveni gwe mugabo gwabwe. Kati bwe tunira bano Basegona bali mu kereziya mu kanisa, Bampuuga bali mu kereziya, ebyo gye migabo gyabwe. Tebakiikirira abantu naye bakiikirira institutions ezo era zibawa nnyo obuwagizi n'okubakiikirira okubaagazisa abantu. Kati bwe buzibu bwe tusanze obw'amaanyi ennyo. So nga kaseera kano Bannayuganda tulina okwetunuulira nti wano tuvaawo tutya okubeerawo kwabwe abalala bali myaka 2, 15, 10 abalala bakayingira gavumenti naye omugaso gwabwe guli luddawo. Enkyukakyuka gye tulaba ku ssaawa zino tugirabira ku Ssenyonyi zaakaba mukubi ekikono bwe tulaba abali awo kumpimpi awo naye tunakulaba abantu basimbalala basobola kuyimirira ku nsonga. Kale n'olw'ensonga ensonga yawo nga Lukisekka nsonga nkulu nnyo. Abasajja ne batulyazaamaanyizza nnyo okutusindisa ne batagusa naye bonna basigala mu position zaabwe. Kale awo natulina okukiryalingawo. Ekyokubiri tulina okuvaamu embeera ezigamba nti ono waffe kimanya tulina bonna bakyamu balina batuuka kiseera ne bakkaanya ne bayisaawo kye bayisaawo ne bakwata side opposition ne bagikugira awantu Museveni n'ayisaawo ebibye. Bwe tudda mu Parliament Museveni buli kyayagala kiyita naye ate ebigasa abantu tebiyita. Ne bwagamba nti supplementary budget bagiyisaawo ate ne baba ne bakaayanira mu nkubo za Parliament
ne bajja ku radio ku TV ne bakayana baluta maguzi naye nga takugamba nti obukiiko ate obukola ebyo be babutulako bamala okuyisa ensimbi eri nga bataddeko nezize najja nakayana nagaba n'omusaala kakati tuli mu mbeera efaanana bwetyo nti twabuzaabuzibwa naye busigala buvunaanyizibwa bwaffe kati nga bannayuganda okusitukira awamu ate era mu mbeera eno tuyinza obuteetaaga nnyo bakulembeze betulowooza naye tulina okweterawo ffe bunyina okwekulemberera oluvannyuma nga tumaze okugusa ensonga ate ne twefunira abakulembeze so mu ekyo Robert Kyagulanyi agezezaako nnyo okutereeza embeera eyo naye yagenda okuyingira mu byobufuzi ng'abalabe bangi kale lutalo lunene nnyo okujja bannabyabufuzi bano abatwerimbiseemu ate nga beefudde nti biba ensonga omukuleeta amateeka amabi gonna ganyigiriza eggwanga lumu yagakulembedde Mau aleeta Mpuuga aleeta bonna naye nga amateeka gabaleeta gonna gakunyigiriza bantu ba bulijjo sigenda kwerabira Sseggona bwe batta omugenzi Kirumira nga batwala omulambo guziika ewaabwe wali baali bagutwala oguziika waliwo abantu abaali beeteeseteese okwekalakaasa mu maka ga Kirumira Sseggona n'abagendamu nga n'okutamira yafudde atamidde yakozesa statement n'agamba nti tugenda kwekalakaasa naye tusooke tulinde tuzizike munnaffe mu kitiibwa tugenda babulira ekiddako nakakanya abantu n'agenda n'okuva lutaddanga kuddamu kugamba abantu nti ensonga ya Kirumira ekwatibweko naye yabayimiriramu abantu so ebintu by'ekikanga ekyo bajja babiteekawo ne bajja ku maradio ku TV ne bakola statement emitima gy'abantu ne gikkakkana bo baliwo okukakkanya abantu era ne beefula nti bali ku sayidi yaabwe naye batuuka ekiseera ne beegabanyiza ensimbi kama bawo omukisa ekizibu tukirina ekyo naye era tugenda kukiyitamu ensonga ya mwami Umaru Kisekka gy'ayogedde enkulu nnyo ddala nti ebigambo byonna byayogedde 100% bituufu era kyennyamiza nnyo nti abakulembeze abeefuula ab'opposition balaga nti balina obulumi eri eggwanga lyabwe naye tebalina nsonga gye basobola kugusa mu bugenderevu kubanga ekibafudde obugagga nti beeyambisa amaziga abantu ge bakaaba ate batuuka gye batuuse mu maaso ne basasulwa ku gwe bagenda okuvuganya naye nga tebasobola kugusa nsonga z'abantu ezibaluma oba ezabalondesa naye nga ate basiiba ku bo nga bwe boogerera amakulu nti basibawo ekisenge ekikwata abantu okuba nti basobola okwerwanako ate bo ne beefuula abalwanirizi baabwe Buganda erina ebizibu bisatu erina abapolitician erina bannaddiini erina ne Buganda institution bangamba bali ku sayidi yaabwe naye batuuka ekiseera ne beegabanyiza ensimbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.